ebika ly'essiga eryokusatu Buganda kwetudde era bye bituyunga ku Ssaabasajja Kabaka Ssabataka. Ffenna tuyitibwa bazzukulu kubanga tulina ensibuko mu bika byaffe. Abakulu b'ebika tubayita bajjajja kubanga buli omu ensibuko ye, buli omu kufa ali wano, ensibuko ye eri mu buzaali bw'abajjajjaffe abasimbye mu bakulu b'ebika ab'obusolya. Bwe buzito bw'ebika, y'ensonga lwaki mulina okubiwagira byetabe mu mizannyo gino. Kabaka ayitibwa Ssabataka lwa bukulu obw'ebika era n'okuba nti buli mukulu wa kika obuyinza bw'alina abujja ku Ssabataka. Tewali mukulu wa kika n'omu yeetengeredde. Tewali mukulu wa kika n'omu yeetengeredde. Era okuba omukulu w'ekika Kabaka ateka okuba nga akumanyi. Kabaka alina obuyinza okutondawo ebika n'okubijjawo. Kabaka alina obuyinza okugamba nti Kagumba gwe mukulu w'ekika ky'ente, abulina. N'okugamba nti sigwe mukulu w'ekika nabwo abulina. Mu butuufu teri mukulu wa kika alina buyinza okuggyako obwo Kabaka bw'amuwadde. Emizannyo gy'ebika giyamba okuggyayo obukulu bw'ebika. Era wano mukuzaawo obwakabaka Kabaka ng'akomyewo ng'avudde mu buwaŋŋanguzi, abawiibi ab'amagezi baamuwa amagezi azzeewo emipiira gy'ebika okukunga Obuganda. Simanyi oba waliwo yaliyo ennakivubo ndowooza ow'ekitiibwa Ddamulira ng'omutima guttunka n'engabi baatukuba, naye nze nakkiriza kuba be banzaala ab'engabi. Mwalaba ekyali wansi awo Kampala n'awuuma, tewaaliwo lwe baali waddewo Buganda kuwuuma ng'omutima lwe gwasamba n'engabi. Ennakivubo wano era Pulezidenti Museveni yajja, nze mmanyi yatandika okukiraba nti okukugira eby'okuzzaawo obwakabaka kukootakoota mu gaalumonde. Kale emipiira gy'ebika gitukuumira wamu ku Ssabataka Namunswa ng'enkuyege bwe zeebungulula Namunswa mu kiswa. Kyemuva mulaba nti Ssabataka bw'alamula ensonga z'ebika ezo eziba zijuliddwa gy'ali, n'agamba tugambe nti Emmanuel Musoke Makabugo ye Kayita omukulu w'ekika ky'Envubu, ate tetwagala kuwulirayo beekangabiriza. Ennaku zino mpulira ab'Envubu abeekangabiriza nti bagenda okulonda Kayita. Tajja kulinnya wano mu Bulange oyo gwe banaaleeta, tajja kulinnya kigere kye mu lukiiko lw'Abataka. Nyina obuyinza obulamula ekyo mukimanyi, kubanga Kabaka ensonga yagiramula, kubanga Kabaka ensonga yagiramula. Alumwa addeyo akwate mu nkanamu. Abaganda be bagamba bano bannamateeka bakiyita review. Abaganda bakirina ekya review, naye era review gikolera wooli eyalamula, ate togireeta lwa buntu katoole ogamba nti mukama wange Ssaabasajja osooka na kweyanza n'ogamba waliwo kye bataakubuulira kye kino. Bw'atakuwa mukisa kweyanzira tobaako kyokola. Mpulira abeekangabirizayo mu Nvubu ne mu bika ebirala. Era mu ngeri y'emu ensonga zonna ez'ebika n'ez'Abataka bakulu baabyo ziri mu buyinza bwa Ssaabasajja Kabaka, teri muntu mulala. Kankiddemu ndowooza lwe munakitegeera tumukitegedde. Obuyinza bwonna obw'ebika n'obw'ab'obusolya buli mu buyinza n'emikono gya Ssaabasajja Kabaka, teri muntu mulala. Omulimo gwange
kussa mu nkola Ssabataka byaba alamudde awakana ayimirira akiŋŋambe nti si mulimu gwange. Omulimu gwange kussa mu nkola Kabaka kyaba alamudde. Teri mulala yenna ayina buyinza obwo. Bwe paate Kabaka obuyinza abunzigyeko kuba nabwo abulina. Omuntu yenna ava ku Ssabataka aboolebwa mu Buganda. Era bwe kityo bwe kibadde okuviira ddala emabega yonna. Nziramu okukulisa abawanguzi ate na bonna abeetabye mu mizannyo gy'ebika omwaka guno. Nze ab'eŋŋonge